Vao mpitao bili abili mugumu program hamaso kugwanga nze busurwa mu studio Honorable Ansewanyana, Honorable Tamaguzi, Honorable Rwomushana, Honorable Mathias Kasamba yakatwega takonkwaniriza Honorable Rwomushana kagene maso luvanyuma nafuna sabakunzi Honorable nyanza kati wali briefly mbadde nkwadde nti bwamala okwamba obuyinza n'akwata what we call the formal state kati yakozeseza okuzimba foreign affairs engeri gyali n'abazungu then ekirala n'akwata Bank of Uganda kati mu kukwata ebyo bisatu bimuyamba oku strategy ey'okubiri to dominate parliament kati yalina parliament kugidominatinga nawe olwoka nti yalina parliament akola kyonna kyayagala tayagala kugita. That's why kati ayisiza mwongereyo constituencies endala era ajongeddemu abalala kati ekigendererwa ky'okwongera constituencies 50 almost kiri nti ayagala asigale nga yalina bibiri 2/3 mu parliament ejja. Now those 2/3 kyakitegeeza aba ayagala kuddamu ati kukyusa constitution kati olina okubaliriza kiki kyayagala okukyusa mu constitution enkya okwongeramu ka information bwebabadde bongeramu 46 waliwo ebitundu ebirina abantu abangi eyo tasobola kukwatayo gamba kanyongere wayongera ali sure babe bebajja. Second, so the third strategy is to destroy the economic base okusinga nnyo of the central area because waliwo kyetuyita depth, strategic depth. Kyokoledde kaleerwe tekyenkanya amaanyi nekyokoledde Karamoja oba Lukunjiri. Kyokoledde kaleerwe Uganda yonna ekifuna omulundi gumu okusinga kyokoledde Lukunjiri. So strategic depth ya Kawempe is almost zero. Therefore one area ya wano we rising because wekoma okufuna economic base ate okuma okufuna consciousness. Chobalaba nti Bushenyi ankole bayina amata bayina kinga babadde basomeseza abaana kati erisi wangu nnyo wa kutwala ebintu by'ekisiru mu kufuga n'ekigezi wakalulu olina okuba wa minister ba RDCs. The constituencies are very very expensive because the level of consciousness ekyaliko waggulu olaba engeri gye bakola amakanisa etc. But wano obo wakutula chobadde ogamba nti omuntu osobola n'okumugula siringisi bibiri. It is possible kati olina okudestroyinga economic base ya wano. One, business kati bw'otunuulira ebizimbe mwe mukolera businesses bannannyini byo byabwe bya deep state and indeed babavuga kati temuyina kyosobola okukola aza n'empi mpoza okugamba banange akedi mubasalire ku rent because oli gwoyogerako one waliwo ogenda be nga asala n'enzigi. Police nga yemukuma. I have the videos ngo yasala enzigi but oyina mu stoka z'abantu and you are cutting off because abikora with impunity. Bananyini bizimbe sibano bomanyi mpozi gobuzize ebizimbe oyina okuba ku bizimbe n'ogamba who is your true owner. Jona labye ono break rubega ngaganze nyina bibiri naye ebirala waliwo ababimpa olw'okuneesiga. Now ekirala randba itakabali twala education mujja kutuuka ebiseera nga temukyasomesa n'abaana wano mu central. So that is his strategy. Now but ng'akwata obuyinza he destroyed what you call Buganda nationalism because ebyobufuzi bya Uganda byatwalanga direction naye nga wano atukulembera generally was Buganda nationalism and the second one was the Luo civilization. Chovola alliance esooka was between the Luo Dr. Apollo Milton Obote wamu ne Buganda nationalism. Now mukuwamba wano ng'akuba Obote he destroyed the Buganda nationalism. Awo moyina binakuwa basebata atakusha inafunye nebera nti bagenda okumutira wano nga nere bamala dokuminjalinga mu nsiko etc. Kwetaga nakulamba n'okukyogerako. Now where are we? Because bano boyogerako balukwago they are the last three fallings wanti itechi oburagarikira the bukonkomoka obwasembyeyo ku Buganda nationalism ebichincha. Yes, because Uganda is olwa Buganda nationalism. Twala tebagita that we are called Ugezi. Actually that would have been the best name. Bana bade bagita na unkole o unyoro but bagita
Buganda because of bintu bingi nnyo, level of civility, okulo kwaliwo wano, organizational system, culture, history, wamunebera. And then ne centrality yayo. Now, that you boyagala dominating Uganda and the Inter-Castilian region, that's an area you dominate. Na etoko makwejo choka and you even destroy that religion. Jemgambi ya Buganda nationalism. Now, zonentalo zona zolaba is to rejuvenate that Buganda nationalism. NRA occupation arnakba jegeza ko okudestroyinga. Now, so you have Mukulu Sewanyana and I really appeal ku Baganda bange okusinganya abali mu DP muri maso gagwanga bino temubisagira mu decisions ze mukola. Don't. I know mistakes weziri, but ekibiina cha DP is critical olokanti china legitimacy ya Uganda. Chobora Museveni yakwata wano nga ine mundu naye nga ino okufuga nacho. Rutwa ajawo bote but nga yone ekibaro kyona kiri yene Paulo Mwanga ng'ekibaro kyona kiri kuki kiri ku the Democratic Party. Ne bwogamba nti kirimu eddiini, even the Catholic Church base yayo is here. Teri mperimfa gyenkola ki jenva. Now, so you say waliwo ebizibu mu DP. Fine. But bw'oba olaba the way they were arranging the DP broke, DP reunion, virus akawuka kayingira ne kaleta hate. Because as I told naliyo nenga initial conversation eri nti tuzimba tutya amanyi kyobadde ogamba because okulemesa mu 7 programs zirize nkugambye oyina okufuna abantu 5 omwomu ku buli 10 mu Uganda nga bakuwagira atop ne constituencies 2/3 of the constituencies of Uganda then osagaze ebizibu ebirala amaje koti ne economy and we need not less than 50 years to reverse that. So therefore, Chiza Vesije, I'm sure that I would have to use his names because we will topic season. The likes of Chiza Vesije, the likes of Mujishamuntu, the NRA, Echabalimu, Eyokutunulira abantu, not because of the content of character in them, not because of the content of talent, because ngasitunulira gwe busurwa. Kutaranta joina mukomodalatinga naye nga ntunulira busurwa Muganda ntunulira busurwa wadini ki ntunulira nga wogenda okumudeployinga now kati wowe tunulira Lukwago FDC engeri gye mutambuza temutambuza lwa character ya Lukwago no chobola bayizanisyo temutambuza ntulukwago amanyo okukola kino na kino no emutambuza because one of his ethnic base ne religion but ngeyagala kumulwa kukozesa ebyo kulwana n'omulala. Right. And of course in this case nga wakante kakadde katono bobola ba ethnic fights ezibaddewo mu DP broker engeri gye badde ekolebwa ne bagala kwane besije first agreement gye bakwandozo gijjukira eyokusavinga namboze wamu ne Lukwago then the second agreement ne yakase pichi still naye aganya okukola kati besije kwe kusuulayo kino because abuuza Lutamaguzi why kulaki Lutamaguzi ali ne Kyagulani kulwaki maybe Sewanyana nesi Kyagulani nga itokirabira nti because waliwo kye bamulabyemu in terms of quality because of the content of his character naye bamulabye because of his ethnic base kana kambatereyo ki kambatereyo na lastire kye kimu n'engeri gye bakozesa abakyala nti oyina alisalaso because oli akozesa amuliyati okugoba amuliyati iteso yes okugoba mbugisha muntu kanaye mucha muntu abagenda kuzimba breakaway faction eya from FDC ayina anonyo were ayina anonya nga mukyala kugamba nga tebabanonyeza for who they are but babanonyeza for what they are and I will say this is dangerous politics because when I was about them empire ya NRA ziresewo as Uganda, Rwanda, Burundi ziresewo massive graves. Honorable Matthias Katonda wa Sam NRM sebo njagala okwebaza baganda bange abalomboze obutakkaanya obuli mu mbeera z'ebibiina byaffe naddala mu kaseera kano nga tusemberera okulonda kikkirizibwa okola ki kikkirizibwa nga mukulu Sewanyana bwe yagambye nti abantu okutala mu kaseera kano wabaawo windo ne bwe ziba ttiimu za mupiira nga
tournament ziweddeweddeyoko bakyusa ekyo kyo tukikkiriza naye kyenjagala tutegeere nti ebibiina tubizimbidde ku foundation ki njagala okwebaza DP nze kitange yali wa DP era omugenzi Nsubuga bwe yali azze okwabya olumbe lwa mukadde wange namugamba nti kaadi ya muzeeyi jimpe ngenda gikomyawo kubanga experience gye namugamba nti tuzadde abaana naddala no mu Buganda ne bagenda e London ne bagenda ne bazaliyo n'abaana naye ne batadda so okukyuka kikkirizibwa ate kyenjagala tuyige nnyo nga bannabibiina nti tulina okunyweza okukkaanya munda mu bibiina ate okukyuka kukkirizibwa tulina okunyweza okukkaanya anti okukkaanya mu bibiina kulemesa abaagala okukyuka oba okulemesebwa omukulu be boogeddeko bonna ti omuntu ayita mu kamooli ayita mu ddirisa kyenjagala okusaba ebibiina byonna bye tulimu nga bwe tugenda mu 2021 tutunuulire Uganda evudde luddawa eri luddawa muganda wange Rwomushana baŋŋambye nti yesebo nti ewamwe mwenyaaliemu waliwo yavuddeyo Honorable Simbwa ng'ayagala kuvuganya ku ntebe wa president flaga bearer naye mwamufulumiriza mu ddirisa so kati gende tandikira kyenkugambye nti oyinza okulowooza kiri mu DP kiri wonna nti muganda wange Rwomushana is a great historian naye nawulidde nti is a presidential material oba aspirant yegwanyiza naye sinamuwulira ng'akyogerako ye nga ye takkirizibwa oba ekyokuba nti wegwanyiza ntebe wa president era buli gwolaba anoonya omuganda wange ayogedde Lutamaguzi nti ye wa DP naye agenda nani Honorable Robert Kyagulanyi Center His Excellency era kyensuubira anenya ntulakasabye kalulu sikunenya wabula I am making a statement we are panelists I am making a statement which is a fact kubanga tuli ku facts nti gye tugenda kukolayo ki tugenda kuwamba buyinza tugenda kulwanira buyinza period era buli omwana anoonya asimbawo his best or her best gwaleeta fe aba NRM tukyayina Museveni waffe naye mumuyita mu democratic process omuleeta Yes. oba lwakuba ye best wammwe tuyita mu munyigiriza democratic abalala process yennyini internal democracy mundekere honorable ekyo gwe oyinza obutakikkiriza kubanga naawe okyogeddeko nti Mao alemedde mu ki okay nkitegedde so newa oli alemedde mu ababaka n'abawadde obudde bwammwe muleke honorable Mathias Kasamba banjiikiriza sebo olw'okuba nze nfuga n'okyogedde bw'oba ofuga accountability bakubuuza bingi so Museveni alemedde basooke bakuleke musooke mundeke fe president Museveni atukulembedde bulungi era tulina internal democracy naffe tukuze onamumanyi nali mu parliament neŋŋamba nti kaŋŋende mu East Africa ekirooto kyange nekikola kirungi kati nemba ng'ate bankomeza okunga bannayuganda okubayingiza enaale ogenda kutandika nabano era nabano Lutamaguzi gwe nsookerako kubanga atukuumira Luweero gye twava nono Rwomushana ebintu byonna byayogera kati banking system yaffe yonna eyamukola so njagala okutegeeza nti twetereze tutunuulire agenda ki gye tuwa bannayuganda twogere ku manifesto naye bwe tunaaba nga nakyogedde intentionally bwe tunaaba nga ebyobufuzi tubifudde byaki ebyenfuna tugenda kulwana ng'ekigenderwa kyaffe kulwanyisa aliwo tumugjewo nga naye bannayuganda tubakoze eki tubakoledde eyo ye programu gyensaba nga mukulu Sewanyana mu DP gyenjagala ennyo nti amazima n'obuki truth and justice bangi kuffe ffenna gye twava eyo nga amaka agasinga gonna naye gakola DP bagitwalako obuyinza nga UPC ekoze alliance nani
ne kabaka yekka ekigendererwa tukanya tutya tukulembere bannayuganda so ffe ng'abanna NRM twebaza abangi nnyo UPC tubayina bazze tuyina FDC bayingira era nze nga Ssabakunzi bwe nkutwala ne nkulaga ebikundi by'abavubuka bangi nnyo era Lukwago yatukoze bulungi nnyo ne FDC yatukoze bulungi nnyo okuba nti okutawaana kuno bagamba kati tugende nani tikatudde gye tumanyi yewa mu NRM waliwo abayingira NRM kati mu bikumi nakati olwaleero nfunye amasimu mayitirivu nnyo nga mu Kampala wano pozi nga bayingira lwa kaveera nga bayingira no kaveera no abantu bakooye okulimbwalimbibwa teriyo muntu abantu balimbibwawa balimba wuliriza teriyo muntu ayingira NRM biseera bino nga tebamusuubiza kaveere kutya nkubuulire watusomesa ebyobufuzi mu palamenti yesebo era nkusaamu ekitiibwa teri muntu alimbye eggwanga lino kulituusa we liri nga gwoweereza mwami Museveni yajja n'abantu n'abalimba poverty action plan poverty eradication action plan nagivaako nagituma bonna bagaggawale kati abajegewaza mbu myoga but playing azanira ku kigambo kimu sebo njagala okutegeeza mukulu tamaguzi gwe kiki kyokoze kyenjagala nkutegeeze bw'obanga ozimba ebyobulimi nabikusomesa empaji ezo zetugenze tuzimba zezireeta eggwanga ogenda mu maaso mumwagadde ebinene ne muva ku bitono President Museveni bw'agamba nti bonna basome nyebaga nti bonna bakone mwene mugamba bonna bakone ng'ababo tebasomera mu bonna basome literacy level mu Uganda egenze ku 75%. Challenge oyinza okuchallenginga kati mu education system nti quality of education tugiimprovinga tutya kyenandisuubidde mu bibiina ebireeta alternative government echallenginga President Museveni kwe kulaga nti ffe mu byenjigiriza tuyina kino ffe mu byenfuna tuyina kino muteeke agenda gye mwagala bannayuganda bagoberere ku mmeeza tulabe nti atukkiriza ati ekizibu mugambye nti agenda luno tumutwala bw'obeera gwe akaseera kano ke tulimu ne muganda wange ono kyabadde ayogerako nti agenda kusula wano kubanga is already threatened agise protest anti when you protest it means you are threatened and you are defying a situation manyi NRA occupation anakrba MP walwa municipality Abiriga yali yero mufu but Rutamaguza akyali oyinza kwanga otunira Rwomushana otatuuka gena maso honorable kyenjagala okutegeeza incidences nyingi nnyo ezibaddewo zetulina okukkiriza nti bw'oba wakufuufa nze ye mmoto yange teri atagenda kufa naye kiki kyolese mukulu kigwolese mu bulamu bwo bw'onaakaya n'obukayanyi nti nkolerera kujjako Museveni nga tojjeeko tokoledde bantu nze ndi proud nti muba emerging leaders mu NRM bayitirivu naye tetuwoggana tetukayana ate we are patient as patients kulabanga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso ono kyayogedde oli ayogedde mbu tuli basibe nawe oli musibe buli muntu mu mbeera gy'alimu bw'ozaalibwa n'ojja ku nsi ojja okaaba ovaako okaaba confinements okwesumulula mu mpogomeezo olina okukkiriza n'okolerera the goodness of the people kyetukoze nakikola mu parliament nakati mukyafune kasooli nawandika paper mpitirivu nnyo nga mpawula gavumenti muwabule gavumenti ng'okyayagala okufuna gavumenti eyiyo kkiriza nsooka enve eno kubanga abansaba ebirango oluvannyuma nzije ate tutandikirawo maaso kugwanga vaawo mpitewo 2-2 BBS Telefina kwoli Chakabi ku Airtel fuka nantamegwa w'ekitalo